Okunonya Omubeezi akusaanira nza kyandibadde kufuna ensonga gye tuliko ya social background, ebyafaayo, ensibuko, enkuza, bye bigambo ffe bye twogeraku bikulu nnyo nnyini ddala okulowoozaako n'okufumiitirizaako, era togwanidde kubibuusa maaso. Nakutegeeza nti enneeyisa njogera ggwe alina amaka ey'omwami wo n'engeri gy'akolamu ebintu nga muli mu maka, ebitundu ebisukka 5 ku 100 yateekebwateekebwa bw'atyo okuva mu nsibuko ye. Era nabategeeza nti mulimu obunafu obw'ensikirano, inherent weaknesses. Taata wa muntu nga yanywa omwenge, ekituufu nga n'omwana tayinza kusukka butamiivu. Era weegendereze nnyo, tunuulira nnyo omuntu omutamiivu, ojja kugenda okulaba nga bangi abanywa omwenge ate baagujja kuba kitaabwe. Kati omuntu gye yakulira, abaamuzaala, abaamukuza, obuwangwa bwe bisalawo kinene nnyo ng'ogenda okutwala omuntu yenna musobole okuyingira mu bufumbo. Kiteekeko nnyo nnyini ddala amaaso kubanga kikulu. Lwaki wandyetaaze okutunuulira ensibuko y'omuntu n'abaamukuza n'ebirala n'obuwangwa bwe? Kubanga bw'onaatuuka mu maka ebintu agenda kubikola nga ensibuko ye bw'eri. Kikuyamba okutuuka mu maka oleme kwewuunya. Kikuyamba okutuuka mu maka oleme kutya nakwekanga ng'akoze ebintu ebimu. Naye bangi muyingira amaka n'obufumbo nga n'abazadde b'omuvubuka tobamanyi. Ayina galagi wakanikira yajja kuyiga kukanika, nooba nga gwe abafumbira caayi, wagenda okuyitawo wiiki 3 nga muli mwenna, abamu nga n'olubuto lukutte. Naye nga n'ekyalo omuvubuka kwazaalibwa tokimanyi na linnya, ogereesa bugereesa. Yaŋŋamba weeyongulu, beeyongulu oba baki, naye beeyongulu. Can you imagine? Olina omusajja oli kuweeyongulu, engulu nga wanene, ava mu West Nile, ava mu Balugwala eno ye West Nile, Mululu, Mucholi, Mulango, Mukakwa, Mukaramojo, Muki. Lwaki otandika amaka ng'ogatandise lwakuba nti omusajja obadde omugabula caayi? Ago amaka tegalina buwangaazi. Ebiseera byago eby'omu maaso bizibu nnyo. Nawe gaba ganaabeerawo gagenda kuwangaalira mu bizibu, kubanga abaagazimba tebaafayo okwetegereza bintu bikulu. Tunuulira nnyo abantu abazaala mukazi wo oba baawo, oba omuvubuka gw'ogenda okuwasa oba okufumbirwa. Weetegereze nnyo abaamukuza. Omuwala yakulira mu extended family, awo tuli ku family background. Omuwala yakulira ku extended family, yakulira ewaka oba bukojja, oba yakulira wa kitaawe bali ku kibanja kimu. Taata maama tsenga de kojja wa kojja ono gundi muganda wa gundi jjajja ow'egindi. Bali awo bali extended.
buli omwe wakajja, buli omu alya, mmere tebagimma muntu, n'omuyisa omuwaako. Bw'oba ofumba tofumba ntamu kugikaliza, fumba ng'okimanyidde ddala ne bwe munaalya wajja kusigalawo, kubanga wayinza okubaawo omugenyi ajja n'akyala. Gwe nno obuntu obulabanga obutono naye bukola kinene nnyo nga muli mu maka. Osobola okuobservinga behavior ez'omukyalawo n'omanya family background ye. Kati abasajja abamu ng'olwo bakyankalana, omukazi afumba emmere ntugiibwa buli lunaku, akimanyidde ddala tuli abantu banaffekka. Ekimufumbisa emmere ey'abantu 8 kiki? Mukazi we yakula asaaniika miwumbo gya mmere. Omuwumbo bagutuulako ba sisters be 3 bagutuulanko buli lunaku nga bateka omuwumbo for over 20 years. Lwaki oyinza okulowooza nti mukazi we agenda kushifutinga okuva ku muwumbo gw'emmere omunene atandika okuwaata ekiwago ky'amatooke? Nabagamba nti bwe mba nsomesa mpa ebyokulabirako ebyangu naye nga munda birina amakulu mangi. Kino kyentegeeza mu ekyo nti ebintu bingi bye beewuunya ku mukazi wo ow'ewaka oba ku girlfriend oyo oba ku boyfriend oyo bimuzimbiddwamu kuva mu maka gaamukuza. Kaakati bw'obanga oteekateeka okumufumbirwa ekyo kitegeere, ogende ng'okimanyi bulungi, ogende ng'okitegedde bulungi. Bw'olaba ebintu ebimu nga muli mu relationship, tunuulira omuwala gy'akulidde. Bwe batyo bwe bali. Muvubuka tebamukubira ku swankula. Mugenda ku dating, muyina we mutuddeko, emmere nejja, bw'ateekayo chipusi, bw'ateekayo ekifi ky'enkoko, bw'anywa ne soda ate bw'alya ne greens mu ddakiika emu. N'ateekayo emboga eba yakagwayo n'akanyugayo ekifi ky'enkoko kiba kyakagwayo n'akanyugayo chipusi ziba zakabulirayo n'ateekayo giraasi ya soda. Mukamwa kamu. Oyo omusajja mmekete. Kakati genda okutunuulira omuvubuka gw'oli naye nga teweewuunya kubanga tomanyi gye yabijja. Genda otunule ennyo bwe yakula. Genda otunule nnyo background. Genda okiteekeko nnyo essira ekyo. Genda otunulire nnyo ebyafaayo ne background. Buli wooteeka amaaso ku nsonga ezo ng'omuvubuka kiba kya muwendo nnyo era kikuyamba okusobola okutegeera lwaki omuntu oyo yeeyisa nga bwe yeeyisa. Mulimu n'abakopi. Mbeera mu relationship nga mulimu omusajja omukopi. Sitakange. Naye ng'ekimuleetera obukopi n'endowooza ez'ekikopi gye yakulira. Manyi omuntu bw'abeera ne background ey'obu nkikozesa ekigambo ki kwegambanga background nkikozesa ekigambo bunaku oba kyabwavu simanyi naye obunkuseere. Ala omuntu bw'akulira mu background eyo tebalina kino buli kye bubaali tebakirina, bali mulaaka cukaali tewadi, tebalya kukanyama, tebakola biki. Kale omuntu bw'akulira mu background ey'embeera ey'okubanga waliwo ebbulwa lya buli kantu, mugweko mu relationship olabe. Oyo muzibu nnyo, mukopi. Kono okuba yakula waliwo ebbulwa. Ne bw'abanga alina obusobozi asigala mu bulamu bwa bbulwa. Abayisirayiri Katonda yabajja e Misiri n'abaleeta ng'ayagala kubawa mirembe, ayagala kubawa ddembe.
basinze katonda waabwe. Naye bwe yabajja mu Misiri era bwe baatuuka mu ddungu ng'abatambuza batwala e Kanani era basigala n'ebirowoozo by'obuddu. Katoyingira mu relationship n'omuvubuka akyalina embeera ez'ebbulwa newankubadde alina obwayita obukopi. Ate n'alyoka abeeraawo buli kimu kyonna alinga alina laaka alinga atesobola buli kimu kyonna awamanta kiwame newankubadde weekiri. Sabbuuni oyo sabbuuni oyo ye musajja agula sabbuuni eka n'alyoka akwata sabbuuni n'amuteekako piro n'amwebakako. Bwe mutuuka okunaaba nga gye ekitole kya sabbuuni nga buli omu amusiiga mu mutwe gy'oli mugenda kunaaba mutwe gwokka. Munnange newankubadde nga sabbuuni waali naye yakulira mu mbeera eri. Kati bwe bukopi bw'olaba kati n'olira nnyo background y'omukyala akulidde mu mbeera ey'ekikopi n'akayanira buli kantu n'ebitalina makulu n'abikayanira tagaba kino n'ebiweddeko nga temukyakirinamu namugereka neneddalu zino engoye tokyazambala tolina gwogenda ezikyakutuuka ngoye zange zino ngoye zange nazigula ne ssente naye nga waliyo abantu abalina obwere tali generous. Bw'atyo bwe yakula ekyo kyonna kigwa mu kigambo social background. Kati amaaso gateeke nnyo ku kigambo ekyo social background. Kitunuulire nnyo mu ngeri ey'enjawulo kubanga kikulu. Kati golaba musajja okweyisa nga bwe yeeyisa bw'atyo naye nga yeeyisa bw'atyo ku lw'ensonga eyo. Lwaki bino mbyogera? Kikuyamba okutegeera omuntu gwe ŋŋenda naye ali atya. Sigamba nti omuntu akola ebyo tagwana kuwasa oba kufumbirwa. Era sigamba nti mubi takolifayinga kuba mukazi, nedda. N'omukopi naye awasa era n'afumbirwa. Naye kye ŋŋamba kye kino, si kirungi nnyo okumutwala ng'okitegedde nti mukopi. Sente ze nakuweza leza lagawa, sente ze nakuweza luliza lagawa, soko nyinyonyole nakuwa shilingi 10. Soko nyonyole 10 olwo nga sinaba kuwa 10 lulala. Ne shilingi 10. Shilingi 10. N'oluwo omukyala n'abanga alina okuwa accountability. Naguza akanzaali ka 2 nengulako obuti obukuma essigiri bwa 5 nengulayo olwendo lw'amafuta lwa 3 ne siringi 10 musajja lwetagako accountability tenga muzibu nnyo tajja kuwa lulala paka ng'onnyonnyodde obunzaali wabuguze sente mmeka kubanga ye kyamanyi akimanyidde ddala nti obunzaali bwa 150. Toyinza kumugamba nti wabuguze siringi 2 oyagala kumwavuwaza. Oyagala abeerawo nga sente akanyuge golowooza sente bamanse olyoka ogende ogule akanzaali ak'ebibiri ng'ate waliyo obw'ekikumi. Kakati bobeera n'omusajja ng'oyo kirungi bw'okitegeera nga bukyali nga tonnaba na kuyingira naye mu maka. Okusinga okumala okugayingira manno otukubira enduulu. Banange nafumbirwa akasajja akakopi, baneekali akasajja akakopi, era nze bannange obusajja obukopi bwantama. Kyokka ye bbaawo. Obusajja obukopi saagala oli mukazaalira oyingidde abaana 5 mulimu n'abalongo. Kati ukaabya kajjanja. Kikiva kibeera ekirungi ne weetegereza ebintu ebyo nga tonnaba kuyingira maka. Indi that bw'oba ogalimu nga munno wamutegeera dda obeere peaceful. Kategeera ebyo byonna muntu yakula atya. Mwali yakola n'ennyina nabagamba abeera independent. Bino byonna olwaleero emisomo gino gye tusomako soma misomo egiyamba abavubuka baffe. Tubayigiriza nnyo nga tukozesa byakulabirako. Tetunaba na kutuuka ku kigambo maka na ngeri ya gatambuza. Naye nga tonnaba na kugafuna bino bikulu kubanga bw'oyingira mu maka eri ekisigadde kiba kitono nnyo. Nabagamba nti success ey'ekintu kyonna
yeesigamye ku budde obukiteekebwamu nga kiteekebwateekebwa. Tosobola kuteekateeka mukolo mulungi nga toguwadde budde, tekiriyo. Kati eri mu maka ebintu byanguwa bw'oba watwala obudde n'oteekateeka. Omusajja omu gwe njigirako ebintu okubikola yaŋŋamba nti ebitundu 80 ku 100 kuba kweteekateeka, ebitundu 20 ku 100 execution. Abasajja ba komando SEAL Team 6 abagenda ne bakwata Osama bin Laden beteekerateekera okukwata Osama bin Laden emyaka 10 ne execution ey'omulimu gwonna nga bagenda gimalako eddakiika 3. They spent 10 years preparing for a 30-minute activity. Naye singa tebatwala budde kukyeteekerateekera nebaka wuyo tumulabye ne balumba, tewali yandiwonye. What am I trying to say? Amaka gabeera mangu nnyo ng'otuta ekiseera ekimala okugeteekerateekera. Naye bw'olowooza nti ogenda kufaayo okweteekateeka, ogenda kuyingira buyingizi maka. Mbu mugo munda mwoba osinzira obeeko nekyokola tunaalabira eyo, musumba binaatereerera eyo. Kankutegeeze weetadde mu bulabu obunene. It will cost you dearly. Okugabeezaawo nga masanyufu. Kale no tunuulira social background. Twala omukisa weetegereze omuwala akuze ne kitaawe. Omuwala bwakula ne kitaawe oyo kati alinamu eddoboozi ly'omusajja mu bulamu. Omuwala bwakula ne kitaawe aba alikogonizinga abasajja okubeera ab'omuwendo. Omuwala bwakula ne kitaawe aba alikogonizinga abasajja okubeera abantu ab'enjawulo. Omuwala bwakula ne kitaawe naye abeera n'ebirungi bye ate era n'ebizibu bye. Kati omuwala omuzaala ng'akuze ne kitaawe aba amanyidde eddoboozi eryo erimulungamya ebyokukola kino nakiri kubanga yakola na taata yekka. Era nabo balungi okuwasa naye newankubadde nga nabo balina emitawaana gyabwe n'ebibasoomooza ate era nebyo biba bingi. Abasinga bafuna okwagalibwa okwenjawulo, bafuna okwagalibwa okw'ekika ekyawaggulu, bafuna okwagalibwa. Kati okwagalibwa okwo buli we bakufuna mu bulamu bwabwe ne kubatuulamu ne kusukka ne kubeera kungi ne kubeera kw'amaanyi, obeera ku daddy's girl. Baba bamanyidde supply okuva eri omusajja kubanga akola taata we yamuwa buli kintu. Kakati gwe ateekateeka okumuwasa bw'oba olowooza nti obuvunaanyizibwa onaabusuula be bantu b'osanga bayingidde mu maka, omuwala ebintu byonna abisuubira mu ye, kakati ate ye tali willing kubimuwa, amaka gaba agenda kusika omugwa, aba agenda kunoonya omusajja abimuwa nga tafuddeyo okugumiikiriza mu ngeri yonna. Kigambo nti okwegomba ako Katonda ng'ayogera eri omukyala kunaavanga eri musajjawo wekituukiririra. Omuwala akuze taata we yamuwa buli kintu nga taata we azannya ekitundu kinene mu bulamu bwe. Bw'alwala yamusitula, baba akyali mutototo nga n'okumunaaza yamunaaza, n'amusitula n'amutwala mu ddwaliro n'amulabirira. Taata yagamba nti you are smart my daughter. Buli wagenda yonna with a daughter. N'amuwa obulamu bwonna nga bwe bwetaagisa. Kati gwe nojjanga omusajja odde mu kifo kya kitaawe. Kati gwe ate n'oleeta obukopi. Ago tegafudde nkukakasa. Ago tegasobola kwezaawo yadde omwaka. Kubanga omuwala atandika okwekanga nga yewunya ekika ky'omusajja atafiirayo ddala ku mukazi we nga bwe yalabanga daddy akola. Akati ate nga naawazze naawe osombye ebibyo emitawaana gyo
nawe toyagala kumanya wakula mama wo yeyeeyiya era te omuwala yakula taata yamuyiyiza ago mafu ago sibula busibuzi tegalina mukisa gwa buwangaazi bwegabagana awangaala gawangalira mu bulumi. Social background is important. Ekirala culture era naye gwomo obuwangwa buzanya ekitundu kinene nnyo 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 ddala. Actually obuwangwa lulimi lwe twogera. Obuwangwa bukunnyonnyola engeri omuntu gyafunamu omukyala. Waliyo n'ebitandikirwako ebyobuwangwa ebireeta obuzibu mu bavubuka ne bakyankalana ne beewuunya n'okwewuunya ekibakyankalanyizza nga kiva ku buwangwa butabumanya na ngeri gye butandikamu na ngeri gye butambulamu na ngeri gye bubeeramu. That's one of the most important things that you should note. Ekimu ku kibuuzo ekisinga obukulu omuntu bw'ojja okuwasa mu buwangwa obw'enjawulo weebuuza obuwangwa obufaanana butya. That's one of the most important things that you should ask yourself. Obuwangwa obwo bufaanana butya? Ekyo kikulu nnyo. Kati wano mba mu Buganda wano ne bagamba nti omuntu ojja amanyi enkuba gyetonye. Mba mu Buganda wano olina okukyala ewa ssenga, olina okwanjula, olina n'embaga mu buwangwa obuliwo kati. Kati ogenda okulaba obuwangwa obwewammwe nga byonna bisatu mwabigattanga mu kimu. Ekyova olowooza nti obuwangwa bw'abala buwesitinga. Abana Abaganda emikolokolo bikolokolo. Kasita okkiriza okuwasa mu Baganda kkiriza otambule nga bwe batambula. Bw'ogamba nti ogenda kuwasa Munyankole nabo balina enkola zaabwe okuhingira n'ebirala. Ogamba nti ogenda mu Rwanda nabo balina enkola zaabwe. Culture ezannya kinene nnyo 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 ku bulamu bw'omuntu. Era ebintu ebisinga byonna tubikola lwa buwangwa bwaffe. Kakati bavubuka bangi abaagala okutandika amaka naye nga tebasizzaamu kitiibwa buwangwa. Obuwangwa bugenda kusalawo n'olulimi omwana wo lw'anaayogera. Obuwangwa bugenda kusalawo biki ebinaakolebwanga. Bwe muba nga temufaananya mawanga kikulu nnyo buli omu ategeere eggwanga lya munne n'engeri gye likolamu ebintu. Tofumbirwa bufumbirwa bateeso nga tobamanyi kubanga bakuwadde ebigundi bakuwadde ebigambo ebiwooma ku bateeso. Era bananga omusajja omuteeso era bananga omusajja omuteeso bali lavingi era abasajja abateeso bali patient era bananga abasajja abateeso bwakwagala aba akwagadde abasajja abateeso nga tonakudda mu zigizaagana kutabuka by'otategedde. Abateeso bamanyi. Kati nga tonnaba kukyamuka sooka weetegereza abateeso otegeere obuwangwa bw'abateeso. Oba osazeewo bakalamojo tegeera abakolomojo kubanga olunaku olumu mugenda kutambula mugenda otwaleyo abaana babalabe mu kyalo kubanga bali be bajjajja b'abaana era bajja kubaako n'erinnya lye bamutuuma. Osanga omukyala afumbiddwa omuvubuka naye nga tayagala abazadde ba muvubuka batuume mwana. Kyokka nga mu buwangwa bwabwe omuvubuka bw'ozaala abazadde be bateeka okutuuma omwana erinnya. Naddala abalenzi, abawala oluusi tebafaayo nnyo naye abalenzi obwali buwangwa bwabwe. Ng'era omwana batamutuuma linnya aboolebwa mu kika. Kali omukazi omusajja nga amugamba nti munnange obuwangwa obwaffe kasomala okuzaala omwana n'avaako akalira nga bamutuuma era kadina omusitula tumutwale tumupresentinge mu bazadde. Omuwala weeno mu kibuga Sitebbooni
obulamu bwe bwebwa nti babeera muno mu bibuga ne babeera nga kwega bonna bakkuta ekibuga. Era nze bannange akati omukyalo gyagala okutwala abaana bange bajja kufuna ne infection. Ojja kutwala eyo abaana bataniko bawa emmere entamu ze bagenda okufumbiramu zifaanana zitya. Okujjako nga tugenda eyo ne tutwala emmere yaffe tufumbire emmere wano tugyetikke twale emmere yaffe tulina okutwala n'akatimba kati bannanga abaana omwana agenda mu kyalo how can they sleep there for 3 days ekyo tekisoboka tulina kubeera just 4 hours bwe tukayo ku ssaawa 4 tuveeyo ku 7 nga n'emmere tugitutte ndowooza olaba obuzibu. Kati situation ng'eyo omusajja oba ogituuseemu mwala atunulira abewammwe nga n'okubeenyinyala abeenyinyala tasaana kulya bibafumbye tasaana kubikwatako. Kakati obuwangwa obumwale yayingiramu bwaki bwatagenda kukaanya nabwo mu nkola zaabwo. Kale naawe ensonga ze ez'obuntu naye oluvannyuma lw'okukikaka omwana ne bamutuuma erinnya omuwala n'agaana erinnya omwana okulimuyita. Linnya lyali lyewaabwe eyo naye nga basiryangu naye naffe wano mu Buganda naffe tulina amannya gaffe. Okiraba tulina amannya gaffe otwala omwana okumutuuma kifo muzadde naga nti wayi kati oyo ye kifo omusana. Okiraba muzadde natuuma kifo omusana kubanga kifo omusana linnya kkulu nnyo Ssekikubo linnya kkulu nnyo lula ennimi 2 maaso. Okiraba amannya giigali kuyige tetya ssabo. Okiraba kafumita bagenda. Akati osanga jajja ow'omwana ng'alina amannya ge. Kino kyonna njogera ku social background. This is the culture. Atuumye kino kyeyagadde okutuuma. Kakati oluvannyuma lw'ekyo olw'okuba afumbirwa obuwangwa bolowooza nti weetaaga kububeeramu nze agaganya ge baawa abaana bange siyinza nakugabayita kubanga tegalina makulu olyoka bafunireyo ge bafunidde nini nana nunu manyi bawala mulina amannya ago nini nana gamba amannya nnyo ago gannyukuta nga 3 zokka bibi ededede. Kati oluvannyuma lw'okubatuumatuuma ago nga mutandika okulwanagana n'omusajja mu buwangwa bwammwe. Musajja agamba erinnya eryayibwa omwana wange nnimi 2 mu maaso lirinnya erina n'okusooka ku kitabo kubanga nnimi 2 yali musajja w'amaanyi nnyo mu bujjajja bwaffe. Ng'ogamba nti nedda nze omwana sinza muyita ebyo bibinnya omwana ye Nana. Obuzibu buzze ezo ze ntalo gwe kyakuleetera okufumbirwa Abaganda amojo muki lwaki otandika amaka ng'ogatandise lwakuba nti omusajja obadde omugabula caayi. Ago amaka tegalina buwangaazi. Ebiseera byago eby'omu maaso bizibu nnyo. Nawe gaba ganaabeerawo gagenda kuwangaalira mu bizibu kubanga abaagazimba tebaafayo okwetegereza bintu bikulu. Tunuulira nnyo abantu abazaala mukazi wo oba baawo oba omuvubuka gw'ogenda okuwasa oba okufumbirwa. Weetegereze nnyo abaamukuza. Omuwala yakulira mu extended family, tuli ku family background. Omuwala yakulira ku extended family. Yakulira ewaka oba bukojja oba yakulira wa kitaawe bali ku kibanja kimu. Taata mama chenga de kojja wa kojja ono gundi muganda wa gundi jajja ow'egindi. Bali awo bali extended. Buli omwe wakajja buli omu alya mmere tebagimma muntu.
n'omuyisa omuwaako. Bw'oba ofumba tofumba ntamu kugikaliza, fumba ng'okimanyidde ddala ne bwe munaalya wajja kusigalawo abwe kyongo kingi nga liwedde. Kale bw'obanga osaze onoga nti omusajja ntwala mu kyayina, bakyayina bamanyi. Era bw'osalawo okufumbirwa mu kyayina tolowooza nti ogenda kussa ekitiibwa mu bakyayina ne bye bakola. So mu bufunze nsaba ekisa kya Katonda n'okwagala kwe kitubeere. Tusseemu nnyo ekitiibwa social background. Tunuulire obuwangwa, otunuulire ennono muno gye yakulira n'abaamukuza. Kijja kukuyamba nnyo okufuna ekifaananyi ekituufu ku bunafu bwe n'amaanyi ge. Olyoke embracinga byonna byali ne byonna byanajja nabyo ebikalubo, obeere ng'oli mweteefuteefu okubyaŋŋanga. Kikuyamba okuzimba amaka amasanyufu era agalina emirembe. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'ekisa kyo n'okwagala kwo. Engero tulungamira tuyigiriza Mukama ng'ekisa kyo bwe kiri. Yongera okutugeziwaza beeza abalungi bava gy'oli Mukama. Tusaasire tubafune ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama akumpeere nnyo.